Essuula ey'okubiri ey'olugero Tokiya ŋŋonge ento. Eyitibwa mu nju temuba kkubo. Omulema y'amanya bw'agenda. Awo nga mu malya g'ekyemisana munyweza mabeere n'akabindo kaayo yatuuka ku kibuga. Abantu abagifubuttukamu n'emigugu gyabwe nga bijjuza Kidyeri kiramba. Baasi eno yeetikkanga abantu, ebisolo ne kalonda w'ebintu ebirala okugeza embuzi, endiga, enkoko, emigugu gy'engoye, egy'embugo, ebibajje n'ebiruke, emmere n'ebirala ebya buli ngeri, ssaako n'eby'omu maka ebirala. Anti abamu ku basaabaze baali bagenda ku buko kugemula, abalala kuziika oba kukyala oba kusenguka, ssaako abaana ab'obuwala abaali bava okukyalira abakadde baabwe. Anti okamanyi kabbo ka muwala. Mu kalonda w'ebintu ebyo byonna Tokiya ne nnyina mwe baagendanga bawagaanya yogaayoga nga batuuse ku kagulumo akaali ebusukkakkubo. Mu kaseera ako Tokiya yali ayoya busera, ng'oggyeko omummonde jjajjaawe gwe yali amusibiridde yali tannakomba ku kaamuntamu kalala konna. Ne nnyina naye ng'eky'omu lubuto kyali kimusaba kyakulya. Okumpi awo waaliwo akatale kyokka nga tekaliimu gabuguma. Jjajja wa Tokiya engeri gye yali omuvubi w'engege kayingo ate ng'atogana ensonzi, Tiina yasalawo okugula embwagulo bamugunye eyo. Baagenda ew'omusajja eyalina olutaalo ebyennyanja. Tiina n'amugulako embwagulo engoolo kuba yatya nti amasavu gaali gayinza okubasuulamu ekyawakayima. Ebyokunaaba mu ngalo baabanyumiza binyumize, gwe ate woolumira ku ly'ogenda okukoza. Tokiya omugabo ogugwe yagumira bubwa, era nnyina taba kumukomako byandimulakidde, anti omutema mpola gwali gumusiiyiika nga gubula na kumunywesa mabwabwa. Bwe baamala okulya, Tiina yaddayo ew'omutunzi n'agulayo obusumiina bwe baali balina okusulira, anti munnange bwe zikusanga ozigumira. Omutaka Lubuto nga bamaze okumuwa kye yali abanja, Tiina emmeeme yatandika okumuwoleza kubanga mu kibuga teyalinaamu mumanye, ate nga n'essaawa zaali zisoose okwewerekera. Kale nno yasalawo anoonye ekifo we banaasula ng'enjuba tennagolooba. Tiina yali mukazi muganda ng'enjogera egamba nti mu nju temuba kkubo agimanyi, n'endala egamba nti abuuza alagirirwa nga naye agimanyi bulungi. Yasemberera omuvubuka eyali amulabikira okubeera omuntu mulamu n'amusaba amulagirire awaali ebifo ebisulwamu abatambuze. Omuvubuka oyo mu ddoboozi erijjudde ekisa n'obusaasizi yategeeza Tiina nti enju ezisulwamu abatambuze zaali za bbula, nti wabula singa yalinawo obusente yandimuyambye kubanga ye yekka ye yali amanyi we zaali. Tiina yeewuunya ekisa ky'omuvubuka oyo, era bwe yamanya essente ezaali zeetaagibwa kwe kokka mu ndyanga ye n'aziggyamu n'azimukwanga. Ssente nga zimuzzemu 5, omuvubuka kwe kuwa Tiina amagezi ag'obwereere nti, nnyabo, ng'otuuse ku kibuga nga kino teweesiganga buli muntu gw'osanze kubanga ekibuga kyakulyaŋŋana. Ng'amaze okuwa Tiina amagezi ago, yamukwasa ensawo ye era n'amusaba agikuumenga kalira ka mwana, mbu kubanga mu kibuga ekyo ababbi baali bakubanga misu. Kazzi olwo amusibako amatwe ag'embuzi okumuliisa engo. Tiina ng'amaze okweyama okukuuma ensawo eyo obutiribiri, omuvubuka yabalaga akabina. Lwako kayita kabina naye mu butuufu tekaaliko, anti yali wa muserebende. Oba beebo ennaku zino be bagamba nti empisi zaabakuba empi, gwe nange. N'entaayi teyasala luggya ng'eryatutte omuvubuka lireese agasajja empala kitale. Ekyamukanga, omuvubuka oli Tiina gwe yali tabuuzizza na linnya lye yali agawondera ng'ali mu nnaku era ng'alabika ayozezza ne ku mmunye. Gasempappe gaali gatunula bijiijidde nga bwe gaseka
oyinza okulowooza nti gakaaba bukaabi. Bwe gaatuuka Ttiina we yali, omuvubuka n'amusongamu olunwe nga bw'agamba nti, "Bassebo, yooyo, era eyo gy'akutte mu ngalo y'ensawo yange ddala." Kale mazima kati n'abakazi batandise obwakyala kimpadde. Amangu ago Gassempala gaagwa ku Ttiina ekiyiifuyiifu. Omugole kyagwa ku nkyakya za bba, ne gamutulugunya, ne gamuvulunga mu ttaka, era okutemya n'okuzibula nga Ttiina takyafaananika. Obusente bwe yali asigazzaawo gabumukwakkulako, n'obusumiina ne gabulinnyalinnya. Tokiya yaddamu kukaaba na kuwoza nti, "Maama mumuleke, maama mumuleke," nga Gasseddume amatu gaalinga ge gataddemu envumbo. Mukazi wattu yalaajanira gabuggala gamuleke, naye ng'asiwa nsaano ku mazzi. Bagamba nti eteefe etuusa mugenyi, anti agasajja gaali gakyekola ekigenyi ne zireeta omuyise. Bwe gaamulaba ng'ajja gye baali ne gaduma, naye ng'obusente bw'omukazi gakuuliise nabwo. Nga yenna akankana, mukazi wattu Ttiina yannyonnyola omuzira Kisooyo eby'entiisa ebyali bumutuuseeko. Bwe yamumalirayo, musajja wattu yamusaasira era n'amuwaayo obusente obutonotono ku bwe yalina. Naye n'amutegeeza nti yali talina waasobola kumusuza kubanga yasulanga mu kanyigo. Eddiiro nga kye kisenge. Yeeyongera okunnyonnyola Ttiina nti, "Newankubadde eby'omu nju tebittotolwa, nina abaana 4 ate ng'ababiri ku bo bavubuse. Olw'obufunda bw'omuzigo, abaana mbasuza kumpi mu kitanda kyange wansi. Anti munnange, omuyonjo omutono gukyamya enkoko ekinsuti." Ttiina yeebaza nnyo obuyambi obwamuweebwa n'akuuta n'akalevu ku ttaka. Kyokka yasigala yeewuunya eky'abaana abato okusula wansi w'ekitanda ky'abakulu. Olwo emmese ez'amagulu 2 bwe ziba ziri ebinyeebwa byazo, abaana abavubuse mazima bawulira batya? Mu mutima yakikakasiza ddala nti ekyo kye kimu ku bintu ebyali bireetedde ddala abaana abamu abakulira mu mizigo okusiiwuuka empisa. Ekiro ekyo Ttiina yasula takombye ku mpeke ya tulo, anti ye ne Tokiya baasula ku lubalaza awo. Katabani ke yakaalira wansi, ye ne yeesigaamiriza ku kisenge. Mu kibuga mwalimu emisegula gy'embwa mingi, bwe giti eyo mu matumbi budde gyagiranga ne giboggola bwe bo bo bo. Egimu gyasemberanga kumpi ne we baali gyerira obusumiina obwasaasaanira awo mu kanyoolagano n'agasajja. Mu nnaku ezo embwa ezimu zaali zirunduze, n'olwekyo olwogolo lwe zaali zikuba nga lukirako olw'abasomosa obuliga. Tokiya yagiranga n'awawamuka olw'okuboggola kw'embwa zino, naye nnyina bwe yamusiisiitiranga ng'addamu okwebaka. Otulo nga bwe tutamanya alirira nnyina, Ttiina naye twamubba awo nga mu kinywambogo. We yaddira engulu nga bw'avuddeko ddeddiba. Tokiya ye bwe yazuukuka yayimirira ne yeegolola, n'atambula ng'atagala ng'eyali yeekamiridde entabaaza bakadde, ne yeesimba mu mulyango gw'edduuka n'ata omusulo ogwaleetera abakeeze abaali bayitawo okwesasa. Omu ku bo yaseka n'agamba nti, "Akaliba akendo." Omulenzi bwe yamala okweteewuluza yakyukira nnyina n'amubuuza jjajjaawe gye yali era n'asaba ne caayi. Nnyina byamusobera ng'ayombera gy'asaka, kuba buli dduuka gye yatuukangamu ng'etunda ngoye, ngatto n'ebintu ebirala ebiringa ebyo. Yali atya okubuuza omuntu omulala yenna kubanga munnange ssekawuka kaali kakulumye. Bw'atyo nnakyala yakuba mutabani we ku bbega n'agenda ng'abunga atyo anoonyeze ezzadde lye akeewamala. Yatambulira ddala mu kungujjo, anti yali amaze okuyiga essomo nti ebyamu nju temuba kkubo bikola mu kyalo yokka. Ekibuga baakiyitanga nywera, anti enywera y'erima. Ng'atambulidde akabanga yatuuka ku kiyumba eky'ebitoogo.
Oluggi lwakyo lukyamututte bukya lwali lwesigamiziddwawo ku mabbali. Bwe yeetegereza obulungi n'alaba nga baali batundamu ebyokulya naye ng'obukyafu bw'ekiyumba ekyo bukukwasa ne ku nnyindo. Okumpi awo waaliwo kasasiro awembereddeko n'ensowera. Bagamba nti n'alya mpotofu ng'alina ky'aliira. Engeri enjala gye yali ebawaatamu obunnyo, Tina eby'obukyafu bw'ekifo yabisiba ku mpagi n'akyama agulire Tokiya ekyokulya naye afune kaasuulira olubuto. Omutunzi w'ebyokulya yali mukyala mukulu nga mugguluggulu, kyokka ng'alabika mu buvubuka bwe yali mulungi mubalagavu, anti ekkadde eryali ezzinyi olirabira ku kubendabenda. Ekisa kye yalina kyali kitiiriika ng'omubisi, ate nga mu bugabi ejjenje limukwatira nsawo, kubanga Tokiya ne nnyina nga bamaze okuwunya ku gwa ddyo, mukazi wattu oyo yabategeeza ng'ebyokulya bwe yali abawadde eby'emmunye. Omuzira kisa oyo yayitibwanga Buyisi bw'omu, naye ng'abamumanyi obulungi balisalako ne bamuyita Buyisi. Nga tebannasiibula, mukazi mukulu Buyisi yabuuza nnyina wa Tokiya gye baali bava era ne gye baali balaga. Tina eyali agasaza ebibatu yabimuyitiramu mangu. Katunda byakulya teyamubakira kubanga yalina ekitone ky'okuwuliriza. Tina bwe yamala okulombojja ennaku ye, omukadde oyo yamugumya nti, "Baaba, ennaku teba y'omu. Waliwo abantu abamu abakaabira okufuna omugogo gw'engatto ogwokubiri, naye ate n'osangayo abatalina yadde bigere mwe bayinza kuzambaza." Kwe kuwunzika n'agamba nti, "Mwana wange, ennaku zisiŋŋana. Newankubadde eddyo eryakulemerera lyali lyakubiri era ng'ewaabala eyasooka walekayo omwana, teweeraliikirira nnyo, okyalimu endasi. Nze gw'olaba nafumba mu malya mangi nga nnobayo, kubanga abasajja be nafumbirwa nga tebakuba bakazi baleruka. Waliwo n'eryo essajja lyange eryasembayo lyalina ennyindo eyalina emituli egyaleeruuka ng'emivubo gy'abaweesi, ate nga lirasana ng'ow'ebiwundu ali ku kannyo. Entoseka mwana wange, nali ntudde ku maggwa kubanga lyali jjama nnyo nga lirina n'ensekere ez'oluwempe. Ku bukyafu bwalyo nga kwogatta taaba gwe lyafuweetanga nnyini ne liyisa muziri ezitaali nnyindo wabula firimbi z'abagoowa. Kale bwe lyayimbagatanyanga obukyafu n'okukyuma taaba nga litunuulira ddala katubidde ng'ow'ekireva ageregeza. Lyali liwaddanga era bwe lyamalanga okugeesiwa ne liryoka lijja nga liyuuguuma nnyini nga balugu atannakwata mutuba ne lyekubira nze mmume. Muwala, abakazi nga tugumira ebizibu. Kale laba enkovu z'emiggo, engabo enzira ogirabira ku biwundu. Mwana wange, tombuuza lwaki nafumbirwa omusajja eyali afaanana atyo, anti ennaku mufunza. Muwala guma, kankutwala ogire ng'obeerako nange nga bw'onoonye ekyokukola osobole okweyimirizaawo wamu n'omwana wo. Tina yeebaza omukadde Buyisi okubagirira ekisa ekyenkanidde awo. Kino kyamulaga bulungi nti mu kibuga temwalimu gabuggala gokka, naye mwalimu n'abantu balamu ddala. Tokiya naye lwakulabika nga yali akyali muto, naye ebirowoozo bye byali bisinga emyaka gye. Bw'atyo yafukamira bulungi ku maviivi ge n'agamba omukadde Buyisi nti, "Weebale nnyo jjajja muto." Era okuva ku olwo yamweyitiranga jjajjaawe. Akawungeezi Buyisi ng'amaze okukakkala byegigye yatwala Tina ne mutabani we ewuwe, anti waali kinnya mpindi. Bwe baatuuka, Buyisi yagenda mu ffumbiro akole ekyeggulo. Bw'amala okugawa omwambe n'akwata olwenda asena amazzi mu nsuwa, naye nga nkaluba eŋŋwa. Kye yakola kwe kuleka awo abagenyi be nga beekubako enfuufu n'akkirira emugga akima amazzi. Ng'akomyewo yasuulamu eminwe nga giigyo mwe yassa obutika obubaala, eyo nno munnange y'emmere gye baalya. Nga bamaze okuwooma buli omu yagenda agalangatanye ekiwanga mu ngalo. Mu nnaku ezaddirira, Buyisi yabukeerezanga nkokola n'agenda ku mudaala gwe okunoonya omwana w'omusiraamu bumaali.
Nnyina wa Tokiya ye yasigala nga addukanya gy'awaka. Omuyise obuyise bwe yasanganga Tokiya ewa buyisi yalowoozanga nti ye yali omukozi waawo kubanga mu kukuuta obuseffuliya yali tamanyiiyo munne. Okukola omirimu obulungi n'eggonje bw'atyo kyaviirako buyisi okumwagalanga ennyo n'okumuyisiza ddala ng'omwana we bw'oya.